omwana abeera e Kampala nga na Uganda ne kimutwalira emyezi 8 okufuna passport oba endagamuntu. Kituufu mu abamu diaspora oba onoonya ndagamuntu y'e Kampala process ewanvu waweetu biwandiiko byonna eby'e Uganda ng'omuntu ali ava tali mu Uganda tabadde mu Uganda okumala ebbanga siffe mu America ffekka naye omuntu yenna nga tabadde mu Uganda kumala bbanga bw'aba talina muntu gw'amanyi kumutuusa ku muntu agenda muyamba asobola n'okumala omwaka nga tafunye kyayagala. 75% ku bantu abakolera e Kampala baba bakolera mu arcade baba bali mu office zaaki lunch time hour abateebuzabuliza nti bagenze mu makanisa babeera mu lodge balekerawo okulowooza nti babayita batya babayita ba smart wire nti bali mu America. No, ba smart wire bali Uganda. Oyo musajja grenade ennaku ezo yaliwo nga yeegayira simaya maama biki yeegayira mukazi kati grenade ali wano ate beetamiza n'abantu abeera mu diaspora okukwatagana nabo nga bikwatagana na bintu bya ttaka ino lya famire lya kijja simanyi ogula ttaka ebyo sakozi gye bayite eyo osobola okuwa omuntu emitwalo 10 $1 aga nazikoledde saawa namba naye oli n'alaba nga atamuwadde n'agamba mwate nga tutaddeko zijjayo ng'okimanyi bamanyi noteeka bino biki bateekako ng'olwadde kanula ng'okimanyi nti bamanyi nogiteekako n'asiba ne pulasi n'ata abadde ankolera ekikola ki naye yanswazizza simanyi yajja busungu ate obusungu result z'obusungu ziba ntondo bw'oba nti wakulira mu kyalo ate okweyongerayo oba ogenze mu ssabo ate ddevyo oli musajja mu katuliki ekintu ekyo muganda wange kyetugenda okukola tugenda kuanalyzing ebintu ensonga ze tugenda okuanalyzinga ono omukulu ndi naye champion Roy waali Jeff wali muganda wange wano wali Van Wycliffe wali Niyo Cop naye wali kakati tugenda kuba tuanalyzing ensonga ezabaddewo abasajja b'omukati bagamba mwabawayiriza abasajja b'e Kampala bakola kati twaga kintu kikulu tuanalyzing mu katono tugende ku nsonga ezikwata ku bannakampala n'abeeno ensonga eziriwa mugamba nti bannakampala buba basabiriza kati ebyo byonna tubikube mu tooki oli n'agamba mu diaspora nina abantu 10 bandi ku mugongo Mzee Museveni yandetera obuzibu nina abantu 10 ndabirira family z'abantu 10 kakati abannakampala bagamba bassebo temujja kukola ki temujja tugira mbu bababba bukodyo ki bwe bakozesa okubba eno ye lwaki mwe basajja beeno mwagala bakazi beeri kati ebintu byonna tugenda kuba tukuba tooki tutegeeri okitegeera nduuza tutandike mukulu Roy wanjisewo sanze okulaba naye nsanyusa okulaba Sakozi ogamba otya etuli jeba Sakozi ayina tukakasa leero tulina obudde oli twali mu bintu bya kukyabulamu obudde we buli obudde mwagala budde twagala obudde omuntu omuwe eddakiika 5 asunsule ensonga zaziguse muleete facts nti abannakampala tebakola oba bakola ekyo kiveewo tukimalirize Roy tutandike naawe tetuna budde nja kusooka okwebaza omukisa guno gwompadde Sakozi Farouk nentumira n'abantu ababeera Mukati e Kampala bamawa bava ani Dankani Nambeemu Ali nawe Farouk we respect them because eneringa debate tekuba kulwana abantu bali tuyigirako ate naffe ne tubayigirako nawulidde omukulu twagala tuwe facts ya bwe kiri omukulu yasala ekirevu nga Rick Ross oba yani Davidcom nze muyitira Rick Ross I think ekintu kino yakitaddemu obusungu kubanga ekintu ekikulu Bannayuganda si bakozi Bannayuganda si bakozi Roy yogera sagala oyogere ng'okankana sogera nga nkankana nkuwulira reality nti Bannayuganda si bakozi ensonga zanze nja kugamba nti Bannayuganda si bakozi waliwo omulundi ogumu gwe naliko e Uganda nga nina ebintu bye neetaaga just nali neetaaga bakiyita batya nali na court order nga neetaaga just signature z'abasajja okuva ku DPC w'Ekira ngende ku DPC we Jinja Road simanyi ngende ku DPC wa CPS ndyoke ngende ekibuli akantu ako katono nnyo nnyo
ne kantwaliro almost nga mwezi okufuna olupapula just ofuna signature zaabwe signature just nga olumutuka mu office ne bagamba enkuba yatonye DPC talimu tajja kola just for the rain okitegeera tuwe facts nti enkuba yatonye okuva mu office waggulu paka ku muntu wa wansi nzija tutegeere bakola tetukola notuka ngonze natusewo saa 2 okuva ku macha ne ekyo bakingamba saa 8 enkuba nga yatonye mu kusanganya leero enkuba etonye tajja kujja kikwazaaki kiraga obunafu ti DPC baba tasobodde kubeera mu office kutuwa mirimu kugamba tuwabye tuyali twetaaga kiba kitegeeza nti bannayuganda tebakola kati royi kyenjagala ogambye nti otuuka mu office e Kampala ekintu ekiggwera mu lunaku si mu lunaku mu ssaawa yeah. Omusajja n'avuga fayiro mwezi mulamba ng'onoonya n'obadde ng'oyagala kulinnya nnyonyi kudda wammwe tosobola n'olemebwa olw'obugayaavu buli mu offices wenkugambira nti bannayuganda si bakozi nosanga omuntu ng'ali mu nnyumba mpangise bamubanja n'emyezi ng'ena kyokka mu enkuba yatonye tasobodde egenda kukola ki kukola olw'okuba enkuba yakoze eki yatonye kati gwe n'ongamba nti bannayuganda bakozi wano sino ne bwagwatya olina okuripootinga ku mulimu ne bwagwatya nze mubaamu nti simanyi biki ffe tuli basajja batunzi b'amamotoka tubadde tugendanga mu auction ogula amamotoka nga emmotoka yabulidde mu sino naye ogipulawingako sino n'ogikebera ne munnayuganda enkuba bw'etonya aba tajja agenda mu auction gula mmotoka kitegeeza awo tuba tetukola tugende muganda wange Jeff ndi wuwo twagala tutemeteme ensonga nga tuwa facts tukola tetukola ekyo kiveewo tudde ku kirala first of all tebakola bakola ne tebakola kikino njagala bantegeere bulungi lwina gamba tebakola wali abannugu ne babika emitima bakola naye enkola gye bakola si gye balina okukola oba okitegeera nti nageza ekyokulabirako nti ensi eddukira ku shift says nti nsobola okubeera n'emirimu 3 mu 24 hours era gyonna nenjikola okitegeera naye njogera ku muntu akola 9 hours ba 8 ne yeebaka 14 hours kati oyo aba akola ekimala Uganda si baavu kuba nti baavu but time gye balina ekola ntono nnyo okusinga time gye babeera nayo nga bakola ebino ebirala ebitali productive okitegeera mu nkola yaabwe balowooza bakola kyenagamba nti bakola ekintu ekyefaananiriza okukola oba okitegeera kwegamba kiri close okukola bagamba system eno gye bakoleramu yenfu yebanyigiriza naye bo oli nangamba nti eyewammwe muba mugamba mukola waliyo omuntu akera n'asima toyi n'atuuyana abaana bakola eri n'atuuyana n'asindika ekigaali n'atuuyana n'avaamu entuuyo wano mulimu kigwokola gwe n'otulukuka entuuyo we muba mukola abaana bakola neyanzisa omukisa mwami Faruku kansooke ntumire mbuuze ku bantu bange ntumirako mwannyinaze omuzaana Namudu Prose Maryland nkwagala agamba ki mulungi nnyo bebamanyi obulungi bwa Boston era baba gyegomba ne bagamba mwamala akantu kamumwako keyagaza abemerirandi babegomba teri ategomba ebisi bye bituleeze sagala tankula ntalo za states kati nga ku nsonga y'okukola kiri kya mirundi ebiri ku lwange abantu abalina emirimu egyawaggulu si bakozi Uganda naye abantu bano banoonya mmere ya leero bakozi byawukana abantu abali mu ofiisi ezawaggulu kyova olaba nti babeera baagala n'okufiiramu obufiizi mu ofiisi olw'okuba ki si bakozi ate be balemesa ne bano abaana be baweerera kuba abasajja abali mu ofiisi abasinga bakulu be balemesa n'abaana be baweeredde okukola ki okwetamwa n'ensi kolowooza abaana abagenda e Dubai babeera balina bye baagala okukola naye nga tebiriiwo ne basalawo ne bakola ki abantu bawansi bakozi banoonya mmere ya leero be omuntu gw'osanga ng'atuuyanya amazima naye ng'atuuyanya amaanyi ge gonna agenda kumenyekera omutwalo ogwo okugeza gundi omusajja we yagambye tumulage kuki tumulage akeedi ze tulina naye guno David Komwera Kamala omutereezaamu guno si mwoleso gwa byabugagga bye tulina era tetugenda kukikola ekyo oba tetulina kisigale kale tetulina naye nga tusobola obbikola bwe tuba tubyagala tusobola obbikola omusajja abaana abavubuka bagenda ku bizimba okupoota n'akeera ku ssaawa emu ni babayita batya foreman amwagala ku site by ssaawa emu agenda mmuta ku ssaawa emu ey'eroggulu akoze essaawa 10 n'ezo naye ng'akoledde omutwalo ogwo dola ezo dola 3
wano nga tewali muntu asobola kukolera $3 saawa. Kati abantu bakozi naye enfuna mbi ne system mbi. So bakozi abawansi bakozi. Muganda wange njagala tumalirize ekintu kino gwe kikyolaba. Mbalamusiza nnyo webale kumpa ku musa guno nze bamutaniyo mufumbira nga bwe mumanyi sigenda kwawukanako nakiri kye nayogera luli nagamba nti Uganda bakola kuba nange nali mbakoleddeko nze nakola abayindi myaka 8 naye mulimu abakola n'abatakola lwakuba nti sisitimu ya njawulo sisitimu ya wano n'eya Uganda eyawukana naye nekyokubiri bana omwami ono lawyer agambye nti bwe yali agezaako kukola ebintu bye ekintu kyandikolebwa mu ssaawa emu kyakolebwa kyatwala mwezi. Sisitimu ya Uganda tulina corruption. Engeri singa ali owe Uganda kitegeeze engeri gye bamugambanga nti gundi taliiwo bali bagala kintu kidogo. Corruption nebanga eyonoona ebintu. Okitegeera. Corruption ye yuwe ebintu ne kwagamba nti DP singa kati kitegeeza bwe bamugambiranga nti katono nnyo niyo omanye ekireetera ekyo kyekireetera corruption eyo gy'oyogerako system kuba nfu kuba kati Roy yava wano ng'akimanyi w'okwatira gwe ssente ziwa omuntu mbu abeereko kyakkolera gwe kennyini gwe batandikirako kola ki okusiba so kyekyo kitumaliza nga tugaa system nfu nvundu senga Roy yagezaako n'akola ekyo ye kati obwongo bwe bumusindika ku kyawano tisenga nkola ekintu kino ngenda kugwa mu buzibu kati ekyo Roy olinga ngamba nti bano bamusiba mataayi be balowoozesa Uganda nti tekola nti abantu tebakola naye ng'omuntu wa wansi kugula matooyi n'asindika ebiki n'agira n'atetenkanya naye ekintu nga tekigira kati olinga ngamba nti woofiisi zino ennene ze zitatambuza ne zirowoozesa ensi yonna nti bannayuganda tebakola kyotegeeza of course offices ennene oziraba zirimu bwenzi bwereere zirimu bwenzi zitya beeyagala ne babayita basekuritale baabwe bebeera kwegamba mu office za activities ezikola ki ze zibeerayo katono nga sinabagenda mu ekyo mbadde nziramu niwo kyagambye nti abasajja bali baagala kintu kidogo nze nkimanyi nti omuntu yenna bwankolera ekintu muwa tipu mpasi mu bribinzi mu America tipu munnange eba appreciation ne bengenda mu restaurant okulya n'owa boda bw'aba nvuze muwa bw'aba ntwaliddewo 15 nsobola omuwa 7 just ku appreciatinga namwagazisa muki mulimu gwe naye bano abasajja abo boolaba musiba mataayi gwe soka weebuuze bemupi baani ababa basindiseeyo baddamu ddyo balabako wabeerawo third party mbu oyagala okulaba emupi w'ekalangala mbwe olina kulaba Semakula osobola omulaba Semakula naye kwegamba bayiteekako third party era kyobola that is the weakness in the government and that's the weakness mu offices kyobola nti kibonyabonya n'omuntu waki wawansi omuntu wawansi agenda nomugamba genda abe chairman 5 w'ekitundu kyo n'amutya n'amulaba nti anze atalina ssente zigenda kumulaba okitegeera kati kyobulaba nti nabo ne baba bakola tolaba nga abakola because byonna bibakola wansi birina okulipotingibwa muki mu office kati nga ati office zina resonance nti member manya omuntu abeera mu office abeera mu lodge ku ssaawa 4 kuba enkuba etonnya n'abeera mu lodge nga newakawe yavuddeyo n'olinda ajja kuwa empapulo bakusayiningira empapula ng'ali mu lodge ne baga enkuba yatonnya tajja kujja saagala kuwaayiriza okwongereza ku kyalo kyenkakasa 75% ku bantu abakolera e Kampala oba bakolera mu Arcade oba bali mu office zaki lunch time hour abateebuzaabuliza nti bagenze mu makanisa babeera mu lodge ng'amatere eggwanga likola zokolinde Jeff gundi David Komisi yagambye nti bana abasajja bali ku panel nti simanyi bafumbirwa that's disrespect kuba abasajja bamutusubula nabamu motoka okitegeera balekerawo okulooza nti babayita batya babayita ba smart wire nti bali mu America no ba smart wire bali Uganda tebali wano lino smart wire bali ludda bali Uganda tebali mu America kiba nti abakazi ababeera wano babonaabona nnyo ne wasanga bawunze n'okuwunga bamu bafiira na mayumba nga bu smart wire bwe Uganda bwe bubasi so mu America there is smart wire tusoka tukitereeze ekikulu kya byonna ekisooka kya byonna tusooke tumanye smart wire yani
smart wire muntu atakola muyemwe ba smart wire ate nze era ekirala kyenja bannange Devcom ekintu wakozesezza obusungu obw'ekika ekyawaggulu naye nga tewasooka kuwuliriza bye twayogera kuba bino bintu byakuweeramu birowoozo buli muntu aba n'ekirowoozo kye ate kyensaba n'abalabi ba gospel life bw'oba okometi nga tokuba bukubizi Devcom mu ngalo nti kubawo nnyawo naawe wa view yo ogambe nti Devcom awo kyoyogedde kituufu naye nekino kyandibadde bwekiti kuba kati guno omukutu gwa kuzimba kweyimusa kikwekweta okweyimusa birowoozo kati amazima ga Katonda obwa smart wire bwe mmanza zeobusobola musobola kuba sirabika bubi naye ate nkozeemu nze neyagalira kyenjagala bwe mbaako kyenjagala nkyeno nkyeyigira tebanjiga so temufumbirwangako nti muli eno mwafumbirwa zempeta ziriwa smart wire bamugamba kintu kano ke kabonero akasooka wabalaba bagundi nsonyiwa okwogera kino kuba kyekyokulabirako ekiriwo oyo musajja grenade ennaku ezo yaliwo nga yeegayira simanya maama biki yeegayira mukazi kati grenade ali wano grenade ali wano ali luddawa ali Kampala n'ekirala lwaki tugamba nti tebakola Uganda eyina abantu miliyoni 45 kitegeeza ojja kwesanga 25% bayinza bebakola kakati muzino ezisigadde 75 mwe muli abakazi akabafumba abasigala ewaka nga balinda bababa baleete sente namba weeri nene nnyo ogateko abalinda akameza ogateko abaana from 14 years almost to 24 abali masomero abalinde wakataata alete ne mama okitegeera eyo na tekola because abo tebakola because baba feedinga si mu bubi okitegeera but that's how the system was built so wotunulira nti miliyoni 45 katugeze miliyoni 45 roughly miliyoni meka ezikola Kampala ziringa 10 lyerikola hata 5 tebakola ya omanyi lwaki nga bwaza kitematema era ekintu ekyo bwe kiri ng'ogyeko ba student bamaze waka ne bano simanya emirimu gyabulabi kyabo naye nga nze ntunulira nnyo zino gundi group ebbiri abakyala jukira abakyala bangi nnyo singa ki abaami kati abakyala bali waka simanyi percentage kye y'abafumbo neba ku percentage y'abafumbo oyinza okwesanga ku 10 nga 5% be bakola so ng'ogyeko abalinzi ez'akameeza abasigala ewaka n'ogyako ba student nojjako n'abo abamalosoma nenga bali waka just emirimu gyabula taata ne mama bandabirira Uganda osigazawo miliyoni meka nga 10 abakola kituufu ekyo of course kituufu kubanga era bw'otunulira sijjagenda nnyo mu economy for now naye bw'otunulira analyst ye Uganda eya creation y'emirimu nti abali mu office bwe tuba nga tuli miliyoni 45 tebawera na mitwalo tebawera na kakadde abali mu office ngate they unfit tibalina residence y'amaanyi ennyo we ulina tuna abaana nga bali ku internal affairs balinda passports nenga na signing amaze wiki nga bbiri nga taliiwaawo ngate tali mu meeting tali muki okutereza ndaga muntu onoonya ndaga muntu lwaki tebafaayo because it's a system of nepotism oli muganda wange nenkuleta mu office but you don't qualify to be there because oli muganda wange so when the system comes to nepotism that's what happens because teri agenda kungo basaza eggwanga liba terikola liba abantu bate bakola chovola banti ne government eyo kijizibuwalira nnyo kuketalingira everybody because they genda yeewole ejjera birira abantu because butonza kungamba mu miliyoni 45 miliyoni 10 ba 15 bebakola kati ziganasa twanagalabirira Roy njija waniyo okulaba meya wano ng'omwetaaga ki process ebeera etya oyinza mulaba mu bbanga ki katugeze kale ku meya kati wa wano Boston Waltham kiyinza okuntwalira edde bwe nakoze appointment ne lunaku teruwe it's just hour kiyinza okutwalira emyaka 2 njagala laba Lukwago kikutwalira emyaka 2 kuba protocol ali awo kutuuka ku Lukwago muyitirivu nnyo osanga kadede yasooka eno wansi Lukwago alina wali girlfriend we katolina okusooka n'olaba girlfriend nakuyisizaamu wa Lukwago okitegeera ngate ne girlfriend nona akutwalibwa girlfriend n'omumuwa kate ne girlfriend n'omumuwa okitegeera olongoba ttaka lyo kati ate ne girlfriend
aina munne wa Lukwago gwasooka okuyitamu n'amutegeeza nga bali oba sigamba nti Elias anywa bbiya naye nga amutegeezaamu nga bali kunywa kacaayi tebanywa kacaayi naawe tobawaana nnyo tebalina caayi gwe banywa babeera mu bya kiyaayi okitegeera agenda mugamba anywera wali entinda simanyi weeyokera mu sawuna biki n'anywa kacaayi kana akakalu nga bataddeko obunyeebwanyeebwa eyo gye basinkana okitegedde so eyo process mpanvu okulaba Lukwago okukikuddizaamu omwana abeera e Kampala nga Munnayuganda maama we ye Mukasa maama we Nakigudde ne kimutwalira emyezi 8 okufuna passport oba endagamuntu kituufu mu abamu diaspora oba onoonya ndagamuntu ye Kampala process ewanvu waweetu sagala tuwaayirize tumenyemenye kati mu biwandiiko byonna ebye Uganda ng'omuntu ali ava tali mu Uganda tabadde mu Uganda okumala ebbanga siffe mu America ffekka naye omuntu yenna nga tabadde mu Uganda kumala bbanga bw'aba talina muntu gw'amanyi kumutuusa ku muntu agenda muyamba asobola n'okumala omwaka nga tafunye kyayagala kitegeeza ebintu biba eggwanga ffu lwakuba nti baganda baffe banyiiga naye bino bye twogera naffe abantu tebakola eggwanga ffu omuntu asobola okugenda ng'ayagala endagamuntu nekimutwalira n'agenda ng'agenze ku vacation ye wano emirimu gya wano ebiseera ebisinga bagaba vacation ya weeks bbiri naye omuntu asobola okubeerayo n'agamba nti kamaleyo omwezi oba abeekozesa n'ogamba ngenda mbeereyo omwezi gumu n'ekitundu naye n'ogenda ng'ekigendera kyogenzeeko tokituukiriza nga ki ekiganye ofiisi nfu abantu tebakola otuuse kati obadde obuuza looyi oba ebbanga lyasobola okulaba agundi meya wawa before COVID nga you can walk up in the morning n'ogenda ku ofiisi yaki ya meya n'omufuna nga temulimu wano nga tewali ogenda si wani wonna wootuuka eriiso likulaba naye COVID bwe yajja osooka kukola appointment ne bakugamba nti ku ssaawa 3:30 tuuka wano olina okubeerawo before 5 minutes before era n'omulaba n'otuukawo ng'oli ku appointment nti gwani nze Roy Mukasa ne bakugulirawo n'oyingira n'omulaba n'ovaayo ow'e Kampala talabika Lukwago osobola omunoonya n'oyita mu protocol abo gye boogedde ate nga naye agenze simanya wakingisa kumuwolereza naye gwawolereza ate naye akuba mmeeza aleekaana kyokka yapangisizza looyo amukole ki amukiikirire okitegeera kati ne Lukwago n'abeerawo nga asobeddwa bwe tugamba nti obwavu buleetera omuntu asomye okubeera nga akozesebwa omuntu atasomye oba omuntu omuyaaye natunulidde Lukwago eggula amazima Lukwago onoonya Lukwago mu ofiisi ate omusanga wa agenze kukiikiriza King Saha bamulonde naye nga gwakiikiridde ate yali wali yasinze eddoboozi amukiikiridde okitegeera kati n'ogamba yapangisizza waaki kati n'ava mu ebyo ate alina okugenda eruzira okukola ki okutaasa Besigye kati n'osobola ovuga omwaka nga n'onoonya Lukwago mu ofiisi ye nga tomulabye naye ng'ate omwezi gugwako Lukwago miliyoni oba 15 nezigenda oba abantu baffe abakola mu ofiisi beewa emirimu gye batalina kukola anti kati nga guli bwe yagambye nti ekiri e Uganda oli mutabani waani ologaye mu biseera bya COVID awo oba ye RCC we Lubaga bagamba nti si oyo bakwatanga oli najja isimu agamba mugamba n'ogwo kati noono abeera ali mu ofiisi asenga biki kati bagenda okuleeta awo byokola tobitegeana bulungi nze mu 2017 nali nve Dubai nga gundi ID yange yali yabula national ID kati mbera mu Kawempe division mu Kawempe division ndi nagenda okujuza ipapula bagamba togenda gifuna mu mwezi gumu gende Wakiso nengende Wakiso ate Wakiso nemvayo nibanze ate eno kunira almost myezi ebiri ogobandaga muntu endanga muntu holiday so system yo ya mfunyo kucha meyo kulaba meya wano balina website ogendawo nobanga nokola ki nojuza details yo bwomala bijuzaamu nofuna olunaku ne bakula olunaku bulungi so tukkiriziganyiza ekisooka system abantu ab'omu office ennene tebakola kyekifuula ne bano abantu bawansi okubeera nti tebakola because
bwe manga ndipotinga wo sakozi ngate gwe tobera mu office era kino ngenda kuganda niwo manya muganda nge kyayogedde mbu lukwaga abera n'emirimu mingi kati ye lukwago ng'omuntu omu tumukulembeza nga image ayinza okuba nga duties zazikola naye abantu b'office abasigadde okumulaba muganda wange ayinza n'okuba alintindanywa malwa nga goli kibuli omulinda mu office kyokka ye alintindanywa malwage mugamba nti bannayuganda simanyi ebiboozi ffe tuli eno mu diaspora tulina ku mugongo olina abantu 100 biki ffe ababeezaawo mutubba temusiima biki ebiboozi ebifubutuka eno mwekwasa bannakampala tetusiima mbu tubasabiriza simanyi biki tukomplaininga nnyo kakati njagala byonna biggwere wano leero kiri kitya bannayuganda bagira era mwokulabirira bannayuganda is it a choice oba mwabakyeterawo oba fa babakaka asakozi ekintu kyemmanyi okugaba guba mutima ate okuddiza guba mwoyo ebiseera ebisinga famire zaffe zetuleka e Uganda babasinga baali batubeereddewo mu mbeera enzibu ennyo kati bwe tutuukako ffe mu prime time mu prime land nti nsobola okufunayo emiliyoni oba nsobola okufunayo emitwalo 3 emeka nina okugaddiza ku muzeeyi wange nga maama wange taata wange baganda bange mikwano gyange abambeererawo mu budde buli obubi kuba tulina abantu nga tukyalinga engatto nga tukyalinga empale nga tukyalinga obuliri okitegeera nga tusamukiriza kusula njala kati is a choice okumuwa okitegedde ate is a choice obutabakola ki obutabawa naye ekizibu bannayuganda kye balinamu ntula leero bw'abansabye nga sirina ate oluusi abamu bakyuka lwansabye ne simuwa anyiiga that is a problem banyiiga banyiigira ddala kwegamba atandika okwogerako ebintu ebitaliiyo naye natamanya nange wansabidde biru zibadde zindeega okitegeera nga njagala nsooke malo zikola ki ozimaliriza kuba bulijjo mbadde mmuwa ate kyakubiri Uganda kizibu nnyo omuntu okwata essimu ye nakukubira nagamba owaayi Roy gyebale oli bulungi biki n'agimala babeera batya era bw'omulaba agikubidde owaayi Roy gyebale oli oke sigamba ku muzeeyi maamawo taatawo abo bakakatako kukuba kibooko ze baagala ne bw'ogira ku ssaawa 9 ogw'ekiro nti maama yakubye ne bw'akolola bukolozi abo sibe tuliko tuli ku bano ba friend biki baani kati tuli ku ba friend ate no friend oyo si oli yakubeererawo mu buzibu wabula friend ono gwe walinga olaba obulabi bakola batya akwata essimu naga gyebale biki batera kuba mu Christmas babatakubye mu Christmas akuba mu Easter n'akuba mu Eid n'akuba mu Valentines okitegeera naye tali kubuuzaako wanze kyebbalasi kina kigendamu tali kubuuzaako takubuuza era kakasimu kamaliriza akugamba sooka ompeeyo 5 oba 10 okitegedde naye akuceekingako ng'ayagala ssente naye tasobola kuceekingako buceekinzaawo nti ero kiki bitambula biti oli bulungi kale mukama kuume okitegeera ekyo tebakikola era nze nzirayo ne ku bantu bano bakiri betusanga ku Facebook nti omuntu bw'omulaba agenda ku bintu byo n'abirayikinga n'abikola ki oyo n'akwata essimu yange n'ankubira oba n'aŋŋamba wayi mpaayo 5 nga bulijjo abadde mulaba nti kwe tuli twogera nzikola ki ne waliwo olinga ne wali posting ekintu talina kintu kyayogera asaba busabi kiki era diruwa ssente weekutuka nga mwawukana okitegedde ya kati nze bwe ntyo embeera z'okuwa abantu bannayuganda ssente bwe ntyo bwe nzikola Jeff gwe kikyolaba sookera ddala abantu abasinga tebamanyi kukola mikwano tebamanyi kukola mikwano because bw'obanga ng'ono bw'agambye bw'oba mbadde njogera naawe ombuuzaako noba tombuuza naye nga ino waliwo eyo communication kyangu nnyo nze okuwa ssente kuba ezo ssente emitwalo 5 10 20 obwo si buzibu bwaffe not even a day buli muntu yenna ali mu America ekyo nkakasa si buzibu bwe naye oli govanga ku muntu eyakubira essimu mu January ng'alina buzibu bwe oluusi n'omuyambo oba tewasobola naddamu n'agikubira mu gw'omunaana Munnayuganda ate bw'otamuwa n'ayomba kakati ddala first of all you distance yourself from me kati mba ngenda kuyamba nti but ekirala ekyokusaba is okay basabe because tunaffe tukitegeera kye balimu kuba naffe twakiyitamu basabe is fine naye osabye otya basaba batya abamu ebanga order abamu tebategeera nti nono naye alina ebizibu bye because kati kankuwa ekyokulabirako ulira no si bakaawo kati kankuwa ekyokulabirako omuntu ayinza okukubira essimu ng'omwezi guweddeko leero 1 2 nze era mbawa amagezi ga bwereere bw'oba olina omuntu omu America
oba bulayi oba yonna ngali bweru ezo ennaku tomukubira kuba naffe wano biru ziba zitokota bo tebamanyi nti mubeera ne biru bayinza oba bakimanyi naye nga tebamanyi zibeerawo ddi ne kati nze mbadde ekyo ekirungi bw'oba oyagala omuntu wali e Bulaaya oba mu Amerika ng'oyagala akwe ku ssente tokuba wiiki esooka mu mwezi gireke. Okay. Muganda wange mwatuuka n'okukyusa amasimu ne muva e Kampala amasimu ne mugakyusa ne mutubulookinga ki ekigenda mu maaso. Nze nno ndaba nze WhatsApp yange nze na WhatsApp 3 namba 2 ze Uganda eya wano sigitunula nako yo kuba e Uganda yekola ki yebeera yetambula nnyonnyole muna Uganda kati nze okuva mu COVID era nasoose kuwulira mboozi ya Devimbo tebalina simaya maama wo mukoledde ki omukoledde tasobola kujja ne kuba byenkoledde maama wange Devi ekyo kyo amazima tosobola kisigenda kikolera ate nze era okuyamba omuntu sigenda gamba kwesula gamba nti gundi Faruku olabye otyaka nkutwale mu Amerika nyinza okuleetera ekirowoozo kya mu Amerika nga gogamba mu Amerika balongoosa mbwa sigenda mu Amerika negwe jangu ngambe kyali wange tukoze tutya kino ABCD mbadde njagala kusomoka kuba kaji nja kupinga interest ngugambe oyina ki tutandikidde kuki bwe mbako kyensobola okuyamba nkuyambe era emba sikugenda kukuyamba ngugambe waliwo omusajja gwe mmanyi akola ABCD akimala bwe nkuwaka kadde osobola okutandikiraawo nze nakebedde mu kundi yange ku sendwave yange okuva COVID lwe yatandika 2020 amazima ene simu yene eri wano nsobola okubikkulira nabaze sente ze nakafulumya nga ndi mitwalo ejo ezigende city sigamba nti zigenda kunkolera bintu just sigenda kusanyuka nga kyali wange takoze eki tasanyuse okuva COVID lwe yatandika amazima bw'oba oyagala lwakuba saagala egenda kubeera gamanya g'abantu ate kyesanya saagala kunama nti gundi abali mu diaspora bo bakitegeera kyoyogera kiri kitya nze okuva COVID we yatandika paka olwaleero nakebedde essimu yange kunembala sente za sendwave ezitagenda nti zigenda kubaako kyezingasa gundi mpolayo sitazokya gundi mpolayo nagamba mpolayo emitwalo 5 naye mugamba sigayina 5 naye kankuwa 3 kuba sinze siwola kye sitasobola kufiirwa era okuŋŋamba nti mpola 5 oyina mpitirivu toziraga sesimu teri wano buli muntu wa mudazi bola wano nga yakulaze ku simu bwe nkulaga sendwave amazima olwayinjija amazima ga Katonda eri mitwalo ejo okuva COVID we okuva jasika period ka COVID ze milioni 10 eri bye Devi yadaga nti dika 10 za ttaka nsobola ogende mu bende mu milioni 10 n'engula yika 10 kakadde emitwalo ejo abantu bano be musindikira bo empisa zaabwe ziri zitya kati tugende ku kyempisa teri kisinga kunnuma nga kusindikira muntu sente kuba sente bwe zigenda bw'osindika sendwave eddakiika emu nga wakagisindika ekulaga wali delivered noli essimu ebeera message akoze agifunye nti Faruku akusindikidde sente naye ate gwe noba osindise budde weebuti kuba kati beebase n'okeera ku makya 12 ng'ozukka ogenda okukola n'osooka omusindikira waayi message wagifunye ate mbadde nkyali bize nyenda kukubira nga ye yagambye omusindikira oba nga gwa yerowoozeza yagambye naye agamba message tagiraba sinagiraba nze nina bakyali bange banfanfe bange betwazirunda sirina kyakulya leero tayina netukitetenkanya webali oyo newe simulinda kunsaba era buli wemba nyimiridde nga mpisaamu eggaali yesigenda kudda wano njatulemanya nti nasindikira baatula naye bakimanyi gye bali ate ekyo kinyiza naye empisa laavu tebabawadde laavu tebabaagala tebasiima balina entondo tebasiima basobola okuba baagala naye tebasiima osobola okuwa omuntu emitwalo 10 $1 nazikoledde saawa namba naye oli n'alabanga atamuwadde n'agamba ati atakunyega mwate nga tutaddeko zijjayo wewakola muganda wange Sonssomola omuna Uganda abantu bategeera mu Uganda ndadala kati nga nze nalina emikwano mingi e Uganda naye kati ndayika ntandisa kutandika okoowa kiki ate okoowa ki tuli mu struggle tokoowa anti balowooza wano mu Amerika esente tuzinoga bunozi ku miti tewali miti Faruku maze wano banga tekuli wadde entontogolo wawadde New York jeze tekuli wadde entontogolo nape esente tuzikola mu buvubi
kati oli bawakuwadde emitwa $3 nga nzikuwadde mu ssaawa namba naye notanziramu ka message nti nzifunye tebasiima n'atasiima kati goba ogenda kukola otya ogenda kuddamu muwe kati tugenda sigaza family tugenda sigaza family aba family bantu bangi betubeerawo ng'oyagala okuyamba tudde ku kya sendi wave mbu sente ziyita mu bbanga awo okuyingira esite mbu buli munnadiaspora n'okebera ku ssimu ye bwoti naye mbu abantu bano tebabaagala mbu no tebashowinga love back batono abashowinga love kituufu kituufu nyonnyola ebiseera ebisinga ndowooza abantu abatusabira baba bazadde baffe maama wo gwowa nagamba mukama akuddizeewo wojje taatawo babrother oluusi tebatera nakikola naye gino emikwano gino balabanga ggwe nti you don't exist ng'omaze omuwa sente goba tokyali ku network Uganda bwakulaba ng'omaze omukola ki omusooti nga gwe ng'omaze omuyamba kati kankuwa ekyokulabirako osobola okuwa mukwano gwo n'omuwa nomanya ne Christmas oba ngenda mumuwa ng'obalowoozaako nga tebakimanyi nakimanya kati gwe ofuna obuzibu ng'oyagala ave Kireka agende Nakawa nti ngendere Nakawa mpikingira ebintu bwe biti bw'anaaba n'emmotoka ajja kugamba amafuta sikola ki sirina bw'anaaba talina mmotoka ajja kugamba sirina za boda bw'anaaba boda talina za taxi kakati ogwo mukwano ki bwe njagala ombulire ddala mukwano ki naye mubabeererawo abasiira kati kino nkiddamu oyo omukulu yanewa ekirevu kya Rick Ross yabadde abuuza abasa kagonde yabadde yabuuziza abasajja bali abali ku pano luli n'abagamba kiki mwali mukoledde abantu bammwe kino nkikuddizaayo ssebo mukulu Delvicom ebintu bye tukola tetubikolera mu mawulire ate kyakubiri ffe tulina organization nga ffe nga nze Roy nti oba ndi musituzi wa byuma sisobola kujja buli mwana wa kyuma gwe nali nnyambyeko dasu yembeera gye tubakola ki gye tubabeereramu abamu bajja ne mu inbox nagamba muzeeyi nze siri muzeeyi oyinza okuba ndi musajja mukulu naye nina abaana be sinaba kutuuka kuzaala kati omuntu w'emyaka 4 nga nange ndi mwana bompita muzeeyi ngolwokuba oyagala nkuwa emitwalo 5 nkiraba nga si kituufu okitegeera era tubayamba ekyaleme gamba nti abasajja buli muntu gwayamba musimanyi waleetaani wakolaki watwalaani abooluganda lwammwe mbu temubaliiko temutwala banaalu abeewammwe temubatwala yakubayo toki n'alaba famire zaabula gwe ndowooza nti tojja kukola yabeere ng'akulabirira buki bulabirizi ekyo kintu kibi nnyo kuba omuntu buli lw'omuwa n'enkyasuubira ogenda mumuwa oba omumekinga okubeera nga munafu okitegeera abo bali mu diaspora kino ekintu kye bakaaba be bakiteekawo era be bakimanyiiza bali nti osanga oli ng'alina abaana abakulu bali mu myaka 2 ninga buli Saturday amuweereza $3 okitegeera ke kakadde kati oyo mwana alikola ddi okitegedde gwe oba omwonoonya ate nomala nti abannayuganda batusabiriza okitegeedde abantu babaweerevu bakole Jeff gwe kikyolaba tubawa back love back diaspora people mutubanja abantu mmwe oba tubeesonyiwe namwe muwulire wetubeesonyiwa ekyokedda ddala tubeesonyiwe muwulire we kiruma tekirakendoza kijja kuyamba tekisobola natuluma muyadde olunaku tekisobola tuluma but ekyalaavu it's their choice kuba naffe obaweza choice yaffe kuba bwengana era togenda kunkuba nawe bw'ogaana okunjagala back era sigenda kukuba so eyo choice yaabwe okitegeera nenze kyembakubiza just bateekewo bakuletinge like close distance naffe kitwangwire bayamba because nze nakugambye mitwalo 15 bikoze biti obo tebubangako buzibu bwaffe songa nafu nnyo naye gwe bw'oyagala nti ojja kuva eri simanyi omaze omwaka mulamba tonnyega nga buli akasimu kowe kajja kasaba aho boolimba kuba nange ngamba naye ono kitegeeza anjagalako bwagazi kino kitegeera tanjagalababuuzaako akubuuza kiti tebababuuzaako ono nga bwe yakugambye saagala muwayirize banagamba ono ajatiyizemu ekintu kimu Jeff ng'agenda okumalayo ng'okimanyi bamanyi noteeka bino biki bateekako ng'olwadde kanula ng'okimanyi nti bamanyi nogiteekako n'asiba ne pulasi n'ata omunagambala oyo olimba kale sebo mulimba bakola batya
Sakozi bakola batalo bayeteekako ezo gundi z'abadokita ezo oziyisa otya mugana kanula nagamba nze omusujja gunzita gwolaba n'eddoboozi ne likankana kola olwakubira ne ku vidiyo ate atalina ayagala ez'okulya akubira ku vidiyo Sakozi nakwata ku nnyindo Sakozi abantu baleme nabo ate kwefiba tosa kuŋŋamba nti nogoyagala osaba ssente mu America eri omubipinga ate oyagala kunzaba ssente ate ombipinga nonga tosobola gula data wa siringi 5 kuteekako just ka message kuweereza omuntu ka message oba olimba nnyo oba okitegeera kale abantu abo nze ekyokusaba sikinaako buzibu basabe because embeera nga bwe nakugambye si nnungi era omusajja nze okukubira nagamba muganda sina kyakulya n'okitegeera n'ogamba naye because you cannot care for the poor when you've never been poor okitegeera so tukitegeera because twaliyokko naye kiki kye mubanja kiki mutubanja no kati ekisookera ddala obuyaaye kwegamba nga toyogera mazima nze ngamba amazima nubo nangamba amazima n'obutangamba amazima bwemba ndi bakuyamba nja kuyamba bwongamba amazima mba siri bakuyambira sikikola ki sijja kuyamba kino ekiboozi kiri uncensored tukubakuba ekintu gwe naawe olabe abasajja balimba abasajja tebalimba owaye bukodyo ki bannakampala bwe bayitamu oba bannayuganda okubasikamu akasente bwemba mugamba ddala mukakasa tubajjamu akasente era ne mugamba ne sendi weevu yammwe ejjudde amannya gaffe bukodyo ki bwe tuyitamu omanyi bagamba buli kinyonyi kirina omuti gwe kiriira kati buli munnayuganda buli omu akusinziira mu kitundu mwali mwagattira obwongo bwe n'agamba nti kati ono omusajja oba omumanya gye yali akumanyiiko mwatandikire okugatta bagatta batya oli asobola okutandika n'agamba waaye kiri kitya kiikiriya ati wiikendi ogirawo umanye kyatuuse wano gundi yafudde nabika babatta nenze ate ng'era ekyo sibanenya kuba nange naliko ki naliko babatta namutta gundi yafudde naye ne gundi ali mu kkomera naye tusooke tutaase gundi ali mu kkomera tusobole okukola ki okuziika gundi mwe temukola lisaaki kati ono omusajja akugambye olunaku lukya va mu buno obudde nti bino ebitubikoze mu budde obulungi waliwo obudde obukyanga bwa sino kuba ne balangirira nti waliyo storm kati storm oluse bwejja abakola emirimu abateekozesa bo olusi baba relievinga ne babagenda ki nga tebagenda kola naye gwe yeekozesa wakoze program n'omusajja olina okugenda okulaba Uganda n'agikuba n'agamba atya gundi yafudde Wanyaga yafudde naye ne gundi ali mu kkomera naye omuganda kati wadde ogamba tukole tutya badde nteesa bonna bagamba obamanyi badde nteesa oba yafiiriddwa kitaawo oba gundi adda ku gundi yagize ne badde nteesa tusooke tugyeyo gundi mu kkomera ebirala tubipange kati kyekyetaagisa owaye akasajja kasabeeyo 5 kasabeeyo 10 nti ate yo musango ki owaye mbu bamukutte aido aye ng'obimanyi nti ebyekampala kintu kidogo yakola ki obute okulokola obudde olw'okuba olina wodduka okusanga ekinene nogamba ganaasatu kangakole ki kangamuwe n'oteekako olusa 45 kuba naye alina okutambula baveeyo ate bakole ki bali n'okugenda okuziika olusi kitambula kameseji akalaba akuddamu kiri kiba kiwedde ddiiro ekoze ki ewedde ekutuse ono omusajja agambye nti bayita nnyo mu kuziika ne mu makomera bayitawa ewuwo bayitawa nze kyali kituuseeko lumu naye lwakuba nti era yayita mu kintu kyoga nti twafiiriddwa tetulina luganda naye mukwano gwange nnyo ntudde naye Kampala naye yambikira omuntu ate nga mumanyi naye nkwata akasente nkamuweereza naye enkeera ngenda abirawo Kyewandoga Yaza Road gamba omanyi gaye teyasuze wano mu bbaala ku makya akasente kali asaba kali kakunywa naye yayitira nti gundi yafudde ate balimba nnyo anti kati anti waliwo kuba nti wamuwa omaze omuwaayo akantu naye ng'alata alabika ali bubi agamba bwe namugamba ekituufu tagenda kuddamu kumpa n'akulimba bayitamu ebintu bingi ate bayitamiza n'abantu abeera mu diaspora okukwatagana nabo nga bikwatagana na bintu bya ttaka ino lya famire lya kijja simanyi ogula ttaka ebyo sakozi gye bayite eyo eyo oba ogenze mu lugendo olukuba ndoza
luyinza n'okutta nga tebakutteeko. Bannayuganda bafudde stress. Alalala, era bannayuganda kino ekintu nkibagamba, mukola bubi nnyo, ffe tusigala tuli baganda bammwe abali eno, era tuli bafamire yammwe. Wano si kufa oba si kubeera mu kkomera, era manja kudda tu meeting era tulabagane ne buli baddi. Gwe jjukira nti ne bw'omubbe ono ez'ettaka banga kyeri lyonna lyonna oba n'omubuzaabuza mu bintu by'ettaka. Era one time ajja kujja akolage nti akubuuze ettaka. Mu mataka bayitawo watuufu. Mu mataka bakola ebintu bingi sakozi byesobola kumalirayo. Ettaka lya famire simanyi waliwo ono omusajja yali esenzaako sayidi eno bagenda kulitwala, simanyi twegule, simanyi ate ekyapa bakikyusaamu babitete ku digito. Kwegamba ebintu bingi nnyo biyita mata. Bannayuganda bagezi nnyo naye nga ate obugezi bwabwe bwakyana kito. No, bwakyana kito. Tosobola kusinga muntu abeera mu Amerika magezi. Ekyo tekiriiyo. Tosobola musinga magezi. Yaasirika busirisi. N'abaleka. Kiringa kati omuntu omukadde okukuba oluyi. Nze omuntu omukadde bwankuba oluyi oba omwana omuto sisobola muteekako temanyi genkola ki gennina. Omwana omuto mubuulirira buki bubuulirizi, ate omukadde mutambula ne muviira buki buvizi. Kati kyefaanaganako ng'obwongo bw'omuntu ali Uganda ayagala okunzibira mu ttaka. Okitegeera. So ateekawo ekiboozi balitwala simanyi biki. Tuli mu kooti looya ayagala bweziti. Kati kankubulunyumizeeko mutuuka ekiseera nga mulina ebintu bye mugoba nga mmwe nga n'oli agenda ku benefitingamu naye ate n'atandika okusomba obusombi. Nawe kati ndi wa ddiso ayagalayo akamwe babiri, simanyi nvudde wa ddiso ngenze waani ayagalayo kino, simanyi ngenze wa registra ayagalayo kino. Naye nga byonna n'omugamba nigwe gundi abantu abo bonna tolinaako na muntu gwe nsobola kwogerako naye ku simu oba kukola ki. Okitegeera tabalina kwegamba obanga ggwe ata ayeerya era the end of the day bisigala babitutte oba nga temubifunye. Ettaka liggwerawa guggwa gutyo ogwo. Akazanyo k'ettaka tekaggwa basobola okukuba paka bakwetamu ekituli mu mutwe nga tekawedde. Jeff kiri kitya bukodyo ki akakodyo ke bakyasinga era nga kino ndi sure 100% buli Munnayuganda ali wano ali victim of that. Ettaka oli baligula $5 million oli wagamba lya $8 million oba 10. Takubuulira exact price. First of all takuwa that okwogerako ne mwennyini ttaka. Ye nabwo aba mukuwadde endooza ye amwala atingirawo nti nze eno bagenda kuwe kati naye eno kange yogera bweziti. So buli Munnayuganda ali victim. Oyo muganda wo oba friend. It doesn't matter. Anybody. Akuba. Batono nnyo. Oba ndooza maama oyo. Bamanyi bamaama banjawulo. Ate abe Dubai bakomplaininga ku bazadde. Dubai nga bagamba bamaama bazadde bankuba. Naye ate bw'oba ogenze mu numbers. Omuntu ali lenient ku bantu ababbi. Omukazi eyekuba mu mutima. Ne mu real life omukazi tabba nnyo nga musajja. Ekitegeera abasajja gabbi. Ate being gabbi gaba n'emitima embi kati n'ekirala. Omusajja akubira essimu nti waliwo ettaka libatunda nakusomera nakubira ebifaananyi kituufu nga lyeriri nga takulimba naye nga price gyakuwa si eri oli lyayagala ogenda okinonyerezaako nga ki ettaka balitunda birala. Naawe omaze emyaka emeka tobayamba kati keekano we bakutte tebakulimba nti wano okujjako ng'oli yava Uganda nga beewalana n'oyo omuntu. Nze kati Sakozi kati kankubulire Sakozi fetuwa abantu be batugamba nti bakikanga tetumulabanga nako nga nze simumanyi nenga bangamba n'oyo mulaba wakikaawo kyo muganda wo n'omuwa akasente oba okitegeera kati there is no way. So ekyettaka ekyo actually simanyi na lwaki government tereeta tteeka ku protectinga fabali mu nsi z'ebweru yonna gye bali because bw'otunulira sente abantu bonna abali wabweru wa Uganda zibawereza si bakyogera buli omu ze tusukuma Uganda for different reasons. But why are we not protected at the end of the day? Temuli safe. Tetuli safe because wano omuntu yagula ettaka oba ennyumba nakera naddayo nga talina nga mukooti nabwagendayo oba wa nga kugamba tewali tteeka likutaasa. Kyapa kyabuuka simanyi biki ebiboze ebyo. So kati wali ebintu ebimu bye tutagenda kuwona nga bye tugumewo ebiri. Kati muganange Roy topic eno nga tugivaako. Abe Dubai ate bo bali mama yanziba taata yanziba biki muzeeyi wo bwalitwala kiryoke mwabawangira mu diaspora kiryoke muzeeyi wo wakuba ng'enjogera ennaku zino bwazitwala bwazirya kiryoke. Nze nga nze Roy Mbiru mama wange oba taata wange singa alya sente zange
kegamba mbirekera mukama ya kiri okay nze mbirekera mukama ku mapolisi abasazeewo nze sakwata mzee mama wange batata wange mutwala ku poliisi never ya kiri ye kyabansaliddewo ng'omuzadde naye ate abaera ajjukira nti obulamu bwange weebuli nsobola okukola n'enziramu nenfuna ki ekirala kati ekyo buli muntu alina endowooza so kiri okay so linda katini nze okwawukanako ne Mr. Roy nze bwembanga mbadde jukira katogera ku mwana ali e Dubai sisuubira nti abadde talabirira muzadde oyo nti yavudde buveezi ku makyana akwata milioni 10 namugangulira ettaka naye nga badde tamulabirira ekyokutwala maama ku poliisi oba taata sikiwagira naye once you do that nze naawe tuba tutazeewo gaapu enene ennyo tetugenda kuddamu kukolagana tokutula Luganda Luganda tebalukutula ndukutula because omanyi lwaki ndukutula omanyi kyekitegeeza omwana oyo abaana abo nze mbawanyo respect abali eyo mu busibwa bwarabu abo gomanyi abaana abo kyebayitamu okukola ezo ssente kale ffe oba tuyinza ogamba ffe kale tulyokke naye omwana we bwarabu obe ssente ze era nze bw'aba maama wange oba taata wange nze naye Oluganda poteya